Akatambi ke tutandise nako mukwano gwange akamwana mulenzi amanyiddwa nga Norbert Events ono ng'abadde agenda maaso n'okuba nga akubwa mwana mulenzi Weasel Manizo. Oluvannyuma lwa Norbert Events ogenda maaso n'okuba nga bamukuba kiraze nti nno abadde agenze maaso n'okuba nga ebimukubiddwa anoze ne sekunoga yenna era agenze maaso n'okuba nga amaziga gatiiriika n'atandika okuba nga akuba omulango ogw'ekika ekyawaggulu oluvannyuma lw'okuba nti Weasel Manizo kale eyo nno yembeera egenze maaso n'okuba nti nno ebeerawo olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 2 Agusto omwaka guno mukwano gwange ogenda maaso n'okuba nti nno mwaka gwa 2024 olunaku nno lunaku lwa 2 wiiki twakatandika okuba nti nno tugiyitambula mpolampola wabula abasajja abagenze maaso n'okuba nga batandikira mu kulwana ne sekulwana yenna andowooza obwavu engeri gye bugenze maaso n'okuba nga bufumbekera eggwanga Uganda n'abantu okuba nti nno beeri enkuta wano na wali ate abandi batandise kuba nti nno balwana n'okuba nti nno beerumaaluma ne sekweruma yenna. Ekifaananyi nyino kyogenda maaso n'okuba ng'olaba akyamwana mulenzi amanyiddwa nga Douglas Mayanja kwenza ogenda maaso n'okuba ng'oyita Weasel Manizo. Ekifaananyi kino kyagenda maaso n'okuba nga kikubwa okuva ku show ya mwana mulenzi Weasel Manizo eyakabeera wiiki emu emabega oba wiikisi 2 emabega asheyo bw'oba ojjukira bulungi mukwano gwange yali emanyiddwa nga Memories of Good Life. Wabula mwana mulenzi yagenda maaso n'okuba nga ategeka show eyo mwana mulenzi yagenda maaso n'okuba nga ategeka show eyo yoyo nno gogenda maaso n'okuba nga olengera ku screen amanyiddwa nga Norbert Events. Mwana mulenzi Norbert Events olunaku olwaleero nga ye yategeka show ya Weasel Manizo. Omuyimbi gwe yagenda maaso n'okuba nga ategeka omuyimbi agenze maaso n'okuba nga amuyisaamu ensambagere ate n'okugenda maaso n'okuba nga amuwuttula ng'akaana akato amubuufu obumu oba obulala Weasel Manizo oyo gwogenda maaso n'okuba nti olengerako awo era ebimu ku bifaananyi byengenze maaso n'okuba nga nkunokolerayo ebifaananyi byengenze maaso n'okuba nga nkujjira ddala ku lunaku luli olwa show Norbert Events gye yategekera Weasel Manizo. Wabula ababiri gye bagenze maaso n'okuba nga bava bagende maaso n'okuba nti nno bafuna obutategeeragana tebakomye kuba nti nno butategeeragana just wabula bamaliriza nga bagenze maaso n'okuba nti nno n'empi aziyisiŋŋana mu buufu obumu oba obulala. Mwana mulenzi wa Norbert Events oyo gwogenda maaso n'okuba nga olaba njagala okutegeeza nti gye buvuddeko bambi abadde agezezzaako nnyo okuba nti nno alwanirira mwana mulenzi Weasel Manizo naddala mu bintu ebikwatagana ne entertainment wano na wali era gye buvuddeko ojja kujjukira nti bangi abaali bagenda maaso okuba nga balumba Weasel Manizo ku mitimbagano gino ne mwana mulenzi oyo gwolaba alina ekipaapi mu bulago Norbert Events yagenda maaso n'okuba nga avaayo n'ayirawo mwana mulenzi Weasel Manizo omubiri ne sekuyiwa yenna. Wabula mwana mulenzi ono gwe yagenda maaso n'okuba nga ayirawo omubiri amulaze nti ze toyina mubiri gwongiirawo bwekuba kusabagula sobola ogenda maaso n'okuba nga nkusabagula ate ne waba nga nobody gambayo mu buufu obufaananako bwe butyo. So omwana mulenzi Norbert Events kyenyinza okugamba essaawa zino nakati amaziga akyagenda maaso n'okuba nga akaaba mangi nnyo nnyini ddala takikkiriza kuba by the way kisinza okukaabya Norbert Events kyekyokuba nti nakati tannakkiriza nti mwana mulenzi
Wizo yagenze maaso n'okubanga amuwutula ate n'abanga tamukubidde mu nkukutu nagenda maaso n'okubanga amuwutulira mu lujjudde lw'abantu. Ekibuuzo abutategeeragana bwa nkula ki obugenze maaso n'okubanga butuukako wo wakati wa Norbert Events ne mwana mulenzi Wizo Manizo bagende maaso n'okubanga beekuba oba Wizo ng'akuba Norbert Events kuba oba ogenze maaso okubanga otunuulira akatambi k'entandise nako mwana mulenzi Norbert Events tagenze maaso okubanga addiza Wizo Manizo. Akulaga ekifaananyi kyegenze maaso okubanga nkuteerawo eddakiika eno. Ekifaananyi ekyo kya gye buvuddeko. Mwana mulenzi Norbert Events yali ne alien skin. Wano nno ababiri baali mu kutabagana nga Norbert Events agenda maaso n'okubanga atabagana ne alien skin era baali mu kusonyiwagana. Wabula abantu bulo bagenda maaso n'okubanga beesonyiwa kitegeeza wabaawo embeera ebadde egenze maaso n'okubanga eba. Wabula omulundi guno Norbert Events yali agenze maaso n'okubanga asiikuula olutalo era olutalo olwo Norbert Events yali alusiikuulira alien skin. Wabula Norbert Events oluvannyuma lw'okulaba nti byali tebijja nsi oba olutalo lwali terukola makulu oba nti kyali kimulya okubeera nti awalagana ne mwana mulenzi oyo alien skin okuva wali ku fangon. Mwana mulenzi Norbert Events yagenda maaso n'okubanga alayinga low like an envelope n'agenda maaso okubanga yeetondera mwana mulenzi alien skin era enkolagana yaabwe n'egenda maaso n'okubanga eddawo ne sekudda yenna. Wabula ekibuuzo kijja agenda maaso n'okubanga kibuuzibwa anti mwana mulenzi oyo gw'olaba ayina ebipaapi era nga yali abyetaddeko gye buvuddeko yali agamba nti baali bagenze maaso okubanga bamuwutula. Omulundi guno lwe bamukubye era anagenda maaso n'okubanga atuula ne Wizo Manizo ne bagenda maaso okubanga bagattaganya ebyo bigenze maaso n'okubanga bibaawula oba Norbert Events wagenda maaso n'okubanga agula ku mwana mulenzi Wizo Manizo omusango ogw'okuba nti agenze maaso okubanga amuwutula ne sekuutula yenna. By the way n'okujjukizaako still mwana mulenzi Norbert Events oyo yali wakati w'okubanga alwanirira Wizo Manizo ku bintu ebyali bimugambibwa ku ttaka ne Mama Radio ebyali bigenze maaso okubanga bisaasaana gye buvuddeko era mwana mulenzi Norbert yayimirirawo n'ateerawo mwana mulenzi Wizo Manizo omubiri. So bino byonna Wizo Manizo asazeewo kuba nti abyerabira n'agenda maaso n'okubanga abalagaza munne amanyiddwa nga Norbert Events generational promoter ne generational artist bagenze maaso n'okwekuba. Abasiddiyo omusunsuzi ly'erinnya eryange agaliwo nga bulijjo gwe mukutu kwoli kati obadde olowooza oli ku mukutu ki ye kati wolikinga vidiyo eno owulira ng'okosebwa ofuna buzibu ki. Thank you so much.